Mulangira nina ekibuuzo. Omusajja bwe tuba twegasse, omusajja n'anfukamu, omusajja n'ammaliramu, nze ndwala n'entabuka n'enfuna obulwadde n'eŋŋonda kasita nfukamu nga tubadde twegatta. Kaakati jjajja n'embeera nga neebuuza ekintu ekyo kiva ku ki? Buli lwammaliramu bw'ati ne neebuuza ekintu ekyo kiva ku ki? Kaakati mba ndi waka, Mulangira n'onneeyolekera, gwe wennyini Mulangira n'onneeyolekera ng'oŋŋamba nti bajjajja b'omusajja oyo bamubanja, takusasulanga. Kye kireeta embeera eyo ey'okufukamu n'olwala. Jjajja Mulangira era n'omala n'ogamba mu kirooto ekyo mu bubaka obwo nga mbufuna kubanga wanneeyolekedde bweyolekezi, era n'omala n'ogamba nti mwanguye bye muliko, obudde bugenda twagala kututereeza. Jjajja n'asanyuka nnyo ng'onzizeemu. Weewaawo kakati obubaka bw'omukyalo ono bwebwo, okitegedde, njagadde mbumuddiremu bwebwo nga bw'abuwadde. Nsuubira okuba nti sirina kyendesseeyo mu ngeri nga gy'abuwaddemu yeeyo. Omukyalo ono yeddirango era nga ndowooza muzzukulu wa Kintu, Ssekabaka Kintu bamuyinako olulyo. Kakati omukyalo ono yeddirango. Kakati omukyalo ono omusajja okumaliramu n'olwala, mulimu amu amazzi gababalagala, abamu ne gabasiiwa, abamu n'afuna ebirwadde n'akola ki. Kituufu wabaawo question mark. Omusajja baba bamubanja era omusajja bw'ateegendereza mwawukana. Era oyo omusajja mujja kwawukana okuggyako ng'ategedde jjajjaawo ky'ayagala, jjajjaawo tayagalira ddala musajja oyo okwegattako, okuggyako ng'alina kyakozeewo kye ki? Omusajja oyo alina okugenda ewammwe. Kati oyinza omusanga nga mwavu mulungi kati. Oluusi omusajja tabigenderako ebyo byakukyala byaki, oluusi alinayo n'akawala kaakwana ebbali ng'omubuulira ebyo siiya. Ndaba abasajja abamu bwe batyo bwe bafiirwa abakazi. Kati omusajja oyo alina okukyala ewammwe, alina okutwala ebintu mu ngeri y'omumanya. Bw'amala ebyo agula olubugo n'ekikooyi, n'ekibbo n'akamba ebikwasibwe. Ate kwoyo olubaala akubanja omusajja oyo abeere mabegawo ng'akuyambako bw'aba akwagala. Naye ku basajja b'ennaku zino banswa za luguudo, nze sirowooza nti omusajja ebyo ebintu ayinza obbikola. Abasajja ba leero okitegedde, gwe ng'oliko emizimu gyo era akulaba bulabi, kuba n'abawala abaayala ayinza n'okuba kati akuyina ng'alinayo n'akawala akalala ng'addaku olwo adda kuggwawo ebizibu. Mbw'ate bino ate biki? Alemu okwezimba agula poloti mbw'addaku ggwe, mbw'ate simanyi emizimu gy'agambye bw'oba onjagala. Kati ono ojja musanga mu maka ng'ayogeza kyegyo. Alaba bannange, taata Ibra nkubuulire, nze emizimu gy'agambye wabula bw'oba otwagala olina okugenda ewaffe. Omusajja agenda okubala ewaabwe ng'olugendo lukwata mu 9,000. Banka emubanja alina ne looni ng'adda ku ggwe kuba n'abawala abaayala mu kibuga. Era kyova olaba nga abawala abalubaala abasinga obungi temufumbirwa, obukwakkulizo busukka. Okitegedde, mutuddeko emizimu emikyala ng'emizimu egimu ginuga n'okunuga gyangezigezi. Omusajja n'agenda okwebakako wansi ne weegatta ne weewumbako. Omusajja n'anoonya ekkubo pe. Omusajja n'agenda okwegattako era n'onnyogoga ng'olinga ava mu firiigi. Omusajja n'agenda okwegattako olina n'oyiwa olutiko. Omusajja n'awasa omukazi nga mulubaale, buli budde omukazi yawoza wano wannuma. Omukazi bwe yeebaka n'omusajja ku kitanda yaafuna embeera emukaluubirira, awulira tayagala kulinaana muntu yenna. Ekivaamu omusajja n'amubuuza ye ggwe obadde ki? Omukazi n'amugamba nange simanyi, nange embeera entukako butuusi. Omusajja n'agumiikiriza wiiki esooka
ate bw'agenda omugamba nti sembere eno okubikkula ku nayiti oba sikaati ate omukazi n'akwatawo n'alaga nti thaagala. Okitegedde kubanga ekintu kiri bwe kiba kimuliko oba empewo nga zimuliko zimutta apetayiti ate ziba zimwagala kubeera yekka. Jjukira n'omusajja abawa akasolya kalala abamuko ate omuwala najja asenzebwako omuzimu oluusi nga gwa sezaala. Okitegedde kati ate omusajja muko kati olaba omukazi bwe yeebaka ku nsonda y'ekitanda oluusi ddaabo beedi neyeebaka ku nsonda y'ekitanda ate omusajja ayagala kabugumu ayagala mwerinaane. Okitegedde ate omukazi tayagalya ddala kumulinaana atembeddwa omuzimu oluusi gwa sezaala alina kwebaka eno ku nsonda ya kitanda. Kati omusajja n'agenda akaluubirirwa omusajja agenda okutunuulira ekikazi bulijjo gw'ayita omukazi alaba kikazi bw'agenda okigamba nti sembere eno tekikkiriza kyagala kweyawula. Omusajja n'agenda asoberwa omusajja n'asirika n'abimma amazzi enkeera bwadda alaba omukazi era ku kitanda omusajja ayagala kwebaka bonna akabugumu bulijjo ye yakamanyira ayagala akabugumu kiba kimutaddeko okugulu biki ate ogira ndale kati nakayima yaaliwo ndeka tonkwatako. Omusajja n'atunuulira omukazi n'atandika omufuukira ekikazi olwo atamwa. Olwo empewo zino ziri ku livengi omusajja bw'alemererwa tukutwala ziri ku livengi. Kati abasajja abamu abatali babuulirira abatali bagumiikiriza batasobola kumanya nti mukazi wange alabika alina embeera eyamulumba amaka bwe gatyo bwe gafa so nga abasajja abamu bagenza okulemwa abakazi nga balemereddwa kukola sayansi wa mutima. Awo weetaagawo sayansi wa mutima manya nti mukazi wange si yabyereetamu si yabyekoza mukazi wange alabika aliko empewo kamugumiikirize zimale okukkalira. Naye ebisajja ebimu kibeera mu buliri omwo ne kitolota omuggo nno olabika wafunayo omulala olabika oli mwenzi ate embeera eno gifuna amala genda wammwe. Kati abasajja bwalekayo abakwagala nga luli nga sinnakuwasa waddamu n'obaagala ate ennaku zino ntambula nnyo era nnyo nadda ne mbuuza abaana ne baŋŋamba nti toliiwo naye nkulinda ne ntuula okutuuka lwe nennyula ne nzirayo ku mulimu nga toliiwo wayinjidde dde olabika obeera mu basajja embeera kati yakyuka mukazi gwe wakyuka. Omukazi n'obiwuliriza n'okaaba n'okukaaba amaziga ne gakuyitamu ng'omusajja byagamba ekituufu tobikola. Okitegedde tobikola tolinayo omusajja gw'oyagala ekituufu naawe embeera ekumerako bumezi osiiba oli mulwadde omugongo gukuluma ekifuba kikuluma embeera togitegeera weeyayamulira kumu bwe bajjagala. Omusajja aganya okutegeera nti mpewo omusajja oluusi ewaabwe tebannasamira tebaabisamira tabimanyi okwebajjagalako takumanyi bwe weeyayamula tabimanyi. Omusajja n'atandika okutolotomera nga mu buliri omusajja najja n'akugamba simanyi era ebintu byo bikyaliwo sembere eno n'omugamba mukwano Jjofule ndeka kakati naakuleka bbanga ki luli najja ne nkugamba n'ogaana n'osemberayo buli budde ndekaamu ye lwaki togenda wammwe va ne mbuliri ogende webake mu ddiiro kale ate abo basindika asitamye. Empewo zino wezaagala eziri ku mukazi wezaagala era omukazi asitukiramu. Jjukira empewo zo weziba kweziri ku mutwe nga ziri ku ddute mu kaseera ako ziba tezeeguya kati ziba zakumezezaamu dde obuteeguya teweegayirira. Kati era omusajja olukugoba ku kitanda okwatirawo bulangiti yo bakasuka k'abaana ng'ogenda mu ddiiro bw'otuuka mu ddiiro nno n'olyoka ofuna emirembe nga mingi kuba empewo bwedda tezaagala kulinaana mutabani ono n'olyoka ofuna emirembe nga mingi. Kati ate n'omusajja ye n'anyiiga bunyiizi n'agamba omusajja n'alyoka awera bwe mbanga bwe mugoba teyeegayirira. Abasajja abamu abayagalawo bwakugoba ku kitanda omwegayirire. Omugabe mukwano Jjofule tokitwala bubi mukwano nsonyiwa n'embeera etandiiko biki kati ate oliko empewo teyeeguya okwata bukwasika bulangitiko ng'ogenda mu ddiiro. Omusajja ng'alyoka asigala mu buliri ng'emitaafu mu kyenyi bwe yeesooza eno omukulu mu mpale asangiddwa ayimiridde busungu bonna babugasse osituse busitusi n'omaanyuuka. Omusajja abadde ayagala mu kaseera ako so nga wandibadde oleko omukakkanyiza. Omusajja n'alyoka atulutuuma wabula nkubuulire ngenda kufuna omukazi omulala sijja kudda ku kino kigwengere kya mukazi ate alina okgenda alina okunviira tajja kunsuzanga nga ntunula n'omukwatako n'asamula eri omukono pozi tammanyi ngenda kutandika okukwana. Omusajja n'awera enkolokooto revenge n'obeera mu ddiiro n'ofuna emirembe n'enkeera n'owuliramu emirembe n'oli n'owuliramu emirembe ekivamu buliri n'obukyawa. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ebiseera ebisinga obungi gwe mukyala Ggwe abuuzizza ekibuuzo kino ekitta amaka buteemanya
kati omusajja oyinza okuba omubuulira nti wansi bw'onfukamu ndwala, nfuna endwadde ne zinnuma oba nenfuna ekimenyoomenyo oba amazzi gambalagala. Omusajja ayinza okuba nga ewaabwe ebintu ebyo tabimanyi nnyo, tabigenda nnyo, kati najja tatuukiriza bintu ebyo. Kati empewo ate nga zo zibanja, kuba ogambye nti Mulangira n'enkulaba wanneeyoleka, ogambye nti nakweyoleka n'ondaba n'enkugamba nti ekireetawo embeera eyo omusajja oyo omuzimu gumubanja. Kati ogw'omweso guba guwedde, abantu abagezigezi alina kukola ekyo amaka okubeerawo. Ate n'ogamba nti Mulangira n'enziramu n'enkulaba ng'oŋŋamba nti musambyesambyeko, obudde bubayitako mukole ebyaffe, okwote kwe kusamira. Okitegedde? Kakati embeera eyo n'ogw'omweso n'omwana omuto aba agutegeera. Naye olw'okuba nti abafumbo omubeera temusobola kwemanya na kweyiga, abamu bakaluubirirwa embeera za bannaabwe. Okitegedde? Ate abamu ofumbira omusajja nga tabimanyi. Oluusi omusajja yatawaanyizibwa lubaale ng'omukazi tabimanyi. Omusajja n'agenda mu ntabaalo oba mu mbuga n'asulayo, omukazi waka n'azimba n'agamba alabika asuula mu bakazi. Kati ebyo by'ebintu ebyawulamu amaka, kasita mutandika okuyombagana naye nga muyombesa lubaale, maka tegabeerawo, gaawukana. Kale nno weesabire nnyo. Omusajja ogw'olina oyinza obutabeera naye singa munaaba temwetegedde. Omusajja bw'anaaba nga atya by'oloota mujja kubeera mwenna. Bw'anaaba nga by'oloota bitwala ng'emboozi z'oku mwenge temujja kubeera mwenna. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.